kiti ku buliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osulubu kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusika ogenda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa maama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida Station mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya abagole bagenzi ate gwe n'osigala osigadde agiretira neshabi yagenda twala ate bwate okyayagala wandi mama si gira ibuka tubadde tukolagana bulungi nawe ate kakati okusaidikira obanga mbadde mukola omwana yabadde abadde atutabula kakati tugenda sigala bulungi omwana akoza agenza abadde atutabula Hajati todda namweru Hajati amaziba gakatona okubazinga banziika wano sisobola kuva wano ogenda kuva wano Hajati sisobola kuva wano Hajati sisobola kuva police Hajati haji yite naye nga Hajati siva wano era ngenda kukinyonyola ati omwana abadde atabula omwana wano agenza Hajati police ni bono kitabukana kwenda Hajati toyita police Hajati amusongala tuna omwana nange muwonye Hajati kola banze mbadde kupresa omwana antweka ku mutundu Hajati amazima gakatuna kuzinga gyendaga nze tubadde tukolagana bulungi Hajati ate kati nkulinako buzibu abadde ng'ekikonge agenze sikowakako okuweereza seegaana era seeganya Hajati nange sirina gyendaga owaayi ojjukira enko zonna zonkoledde Hajati nze gyendaga sira naye otidde mu lukwe ondabye omutwe ondabye amagazi Hajati munange osinze oddanga muno nerijirako asisobola wangi kati gira gobera muwala bugoberera zira sigenda kugoberera muwala oyo ate siyinza kulima Hajati siyinza kulya mulu sigenda kuddayo kikola Hajati nkwegayiriza amaziba gakatona sisobola kukyekola sigenda kiddamu njize Hajati Hajati munange kasina gyendaga Hajati tewali maka amaka g'oyo mwana mbadde sina wesula Hajati tekola nanisula ndiko kasina wesula ngani muda ku maama buli abadde kamere n'abangapa awulabulaba ayagala n'ayamba atayagala n'aleka Hajati munange walaga yamba gaka nyamba munange Hajati nyamba munange sina gyendaga Hajati sina gyendaga munange yamba omwana kasita agenze azaye ku musajja we munange Hajati munange nze nja kubeera mukazi mulungi siyinza kuddamu okulya bulukwe sikyalina sikubanga sina gyendaga Hajati mukama katonda nga nesini akati amazzi gayidde kitaaga afunayo akawunga oleete tusobole okufuna kyetulyako kitegeera kikibuzibu ki genda ogula akawunga ekitegeera
olete tulye ku mmere ate gulana ka muwogo ke kalayisi munaye sente zaggwawo wasirya ekitegeera izo sente genda ogula akawunga tweriire banaye naye mukama anjagala naba ajja ti ndi muwaaki laba ekinyoola kyeyampa bannange ajja ti ndi muwaaki ddala yakeera enkya nankolera ebyamagero nangamba kokolotya nanokuba ne mwana namuwala ye bankola ekikino nampulira amasanyu gansita nisooka ogenda oleeta akawungo kuye ku mmere tulyeko bwesebo wangi fashion mark full stop byonna byoli olaba nagaana okwagala ng'olinamu ku sente yolowooza nyinza okwagala nga tolina yadde sente nazirina nezigendawa wazirya kyonna kyekiri kyolina okuyingiza mu mutwe sisobola kwagala ojja kunjagala lwasijja kwagala kati oba tonjagala nziriza sente zange ziwanda nalibadde nkuliza sente zo naye obusiru bwo wageze n'ozijja mu maka agalimu sente olowooza nze nkolawa kati ne bano oyagala kumala balya obalekaawo ngaze wankola sagala ze kumanyira oba oyagala okufuna sente kuba kintu ekiri wano sisobola kwagala kitolina okumanya sisobola kwagala olaba nze wano siri mumpi okyegere ewe nyimiridde wali ekinyi oyinza okunda wano za nti ndi mumpi nakakulaba kulabye leero nesirivi jukira omukolo gwe twakola nenzijja nenyuma nesooka nzenga nendigida nekola ntya nga gwoli eri ng'ompoomera bannaaye onyumiza netonsiramu kiki nkuyimbiremu oyagala nkusanyuseemu my baby feel okay because I'm now yes it is an offer for me to be with you namwe mulekendete kubanga ndi my baby feel okay because I'm now yes it is an offer for me to be with you namwe mulekendete kubanga chichi nzendi uwo okolota uwo Sylvia nze uwo ndaboleza olugogo fumama wafunye wamaze buli kyoyagala yoya nze mulezi wo nze nali nkwagala naye nga gwe webuzabuza ote enodde eri okola otya naye kati ndowooza wakizudde nga zezekaza nze asobola nze musajja mubonna njagala tubeere wano tukuze abaana baffe mu nyumba yaffe eno kyolaba eno otege buli kyoyagala nja kikuwa njagala tuzaala abalongo akawala kakufaanane akalenzi kanfaanane otegeera tugende tulye buli beach nja kukulambuza buli wamu bonayagala nga nkutwala bonayagala nga ntekamu sente olaba ajigu waliwo essaako naye tesobola laavu manyi laavu nga nsayina laavu yo nze keya gyenina ejja kumala njagala buli kimu nga bwe kituuka kati nga obudde nga buzibye ompeekeko tweyagaleko tukole tutya masanyu beereere Sylvia kirisa Sylvia owulira otya amazima ddala nga ndi mukafubako Sylvia buli wembeera wooti mpulira emirembe kati mbeera ndi kafa nti bonzenna obuleta ngondezeeko ulira amasanyu maama siri bana ibadde nkusubwa kati si nze buli kimu nja kikukolera otegeera nesiri kiki njogera naye gwe olaga tofaayo kikibuzibu ki oba sikyo wati njagala ng'olaga tonyagala nisa sente zange si gye mirembe gye nina wano gyonna mbadde ngisubwa kati ulira we nesuuba ninga ali munyonyi maama ulira amasanyu nesiri kiki olaga nga ayagala okukaaba tuli masanyu sawa zino wandibadde oli musanyufu nnyo olw'ensonga wafuna nze wamala kati buzibu ki sooka oleke ate kiki weetaaga si oba wulya tonjagala zika sente zange nina plan genda byakola byonna olaga tobyagala tutambulemu naawe siri ddala siri ogunatambula nange tobimanyira negwe wabinteekamu kati tutambulemu siiri tutambulemu sitayiro nkimaama
sijja tugende mukwano tukasiirira kiki sijja tugende sijja tutambule mu mukwano tutambule ate kati sente wazise wano tujja kulya kawunga nga tukomyewo si kati kuyimbiremu akayimba kuyimbiremu kakati mpulira njite mama nkwano kyangu tulabe mpulira omutima gugwamu nga toli kumpi wano nga tokimanyi nti nze bw'obulawo nze siba na mirembe kale bambisiri jangu onnaye amasanyu gempulira nesi oŋŋambye tutambulemu ng'oŋŋamba olina pulaani kati pulaani kyeyo soka osomeremu tulabe kyolaba nkugambye tutambulemu nga wali naawe sobola kwogererawo otya gweraba naawe eri gye wanzije ate olabe naawe gye wandeese ati kuwateekamu eyo embeera anti kati nkitegedde byonna mbimanyi nzira kuteekamu eyo embeera naye kino njagala nkugambe mazima tekuli busungu tekuli bukyayi tekuli ki nze njagala onnyonnyole ng'ongezeeko siiri siiri nze ndi mulenziwo sikiraba lwaki mubaamu sitaani mwona mukyokunderamu Yitawe batiyangwe. Tupalampa leka ngenda kutule bulungi tula bulungi. Naye olaba. Awo no. Kulira emirembe. Kati olaba okusitula nkusitudde. Sisho badoyagala. Era mirembe mingi nnyo. Leka tupa anti tonkwa tosikasika tuolaawo twogere. Ndi masanyu olw'ensonga nkulina. Kati ddayo wansi. Ate kakati siiri tobireetamu bito. Ate kati wenkusitula owalampa buwalampi nkugaye tuula tu. Masanyu ge ganzita. Amasanyu gojja gakolera ewuwo mu buliri. Ewaani. Tuzija naye mu muntu. Ndi mu budde bwange siiri naawe.